Ensonga z'omukontale Sharife yatwala mukyala we Shamira Nachonye ku poliisi nga ayagala amuddiza amahale olw'okunoba oluvannyuma lw'emyezi 2 gyokka nga muwooye tezinnaggwa. Leero Nachonye ayongedde okuggumiza ensonga kitaawe ze yattaanyizaako olunaku olw'eggulo nti ze zamuviirako okunoba nga kinogaanyiza nti bba teyeeyinza mu nsonga z'ekisenge. Ye ng'omuntu ng'omusajja yakula ng'omuntu naye omuntu we kagambe teyakula. Naye ng'omukyala oyo musajja Allah gwe yali ampadde nga ndi ready okumuvinga naye nga ntimanyi tujja kufuna eddagala aterere ng'omuntu. Naye ye ebbuba lyali lingi kye kisooka ng'alowooza nyiza okufunayo abantu baloba abansatisfying nga wabweru nze saali ready mu ekyo. Ono atuuse n'okwejjusa nti yakola ensobi nnene okufumbirwa ntale nga tasoose kumumanya. Twali tetwerabangako ng'abantu bali sexually okutuusa nga amaze tuwoba. Terwali lulungi ku saidi yange olw'embeera ze yampisaamu ng'omuntu ne kinnasanga kinali sisuubira. Nachonye agamba aba akyagumidde eby'ekisenge ate bba n'abaguka okumupeeka ensimbi ze yakomawo nazo okuva ku kyeyo mbu amaleyo poloti gye yali yasasulako. Eno yasasulako millions 10 basooka nga batubanja millions 12. Mukyala waawa ng'omusajja yakala ku makya n'agula poloti nga yammwe mugenda gibeeramu babiri. Nga taddeko linnyayo okuteekawo pressure nga ngamba ssente ze nakola ebweru nzigye ku akawunti nziteeka ku akawunti nemugamba tekigenda kusoboka. Asambaza ebyokukuba nazaala we ng'agamba waaliwo akanyolagano bwe yali amulemesa okutwala akaveera omwali engato ze nga bwe yakamusikaako ye n'akitwala nti amukubye. Yali avuddeyo nga ayogera bingi ngenda kulaba ate yasituka n'akaveera kange zaali mu ngoye zange n'engato. Sobona mujja akavera nga omanya abazadde banyiga nti babanyiza ayogera mingi yateekawo kyakumukuba naye bwe mba nakola ekintu ekyakunyiza nsaba onsonyiwe maama. Ono afukamidde ne yeetondera bba bw'aba alina ebigambo by'akozesezza ebitamusanyusiza ne yeetondera ne bakadde be olw'okubaleetera omuko gw'atasoose kwetegereza. Nabo gye sibaalabirawo nga tufunye omuko afaanana bw'atyo. Mama wange ne tatange Jamuli mbeetondera kubanga saalyagadde kubeera nga omwana gumwakira ne muzaala muwulirako statement bwezi. Agamba olunaku olw'enkya wakudda ku poliisi n'amahale entale ge yamuwa nga singa bamaseeka banaasalawo nti agamuwe wakukikola. Ye amahale tamanyi bagasabadde oba bagazaayo ddi omukyala batalina gajjayo. Kyenjagala basheyi ba province kulokuna njaga sasula sitinako buzibu. Ebyogerwa nti ntale tamalaako yabiyise byapa era nti bikolebwa kumujja ku mulamwa ogw'okubanja amahale. Kubanga olunaku lwo lwasookedde yadduka mu bufumbo singa kizudde nti omusajja takola ki tamalaako. Ono yatuuse n'okwebuuza Nachonye yamutegeeza nga bw'ali embeerera we gye yalabira abasajja abamalako. Okuba nti atuuse awo nti alina experience y'okuzuula nti omusajja tamalaako ngate mukujja yagamba nti talabanga ku muntu yenna. Omusumba w'obusumba bw'ebbira Ssaalongo James Lubega agamba obufumbo bw'ensangi zino bwetaaga okusabira ennyo kuba abantu baweddemu ensa. Bw'oba oyagala obufumbo nga bunaabeera bwa ssanyu essanyu gw'oliteeka mu bokisi. Ekyokubiri oba ekyokusatu ye foundation. Bano betulaba abagalangatana basisinkanawa. Asabye abateekateeka okufumbiriganwa okutwala obudde nga beetegereza n'asaba n'abazadde okukomya okufumbiza abaana olw'ebyenfuna. Otera okulya abantu nga baga nti omwana wagunnaba bayanjudde mubi obuntu baleese nedda. Obufumbo tebuli mu bintu ebireeteddwa bingi oba bitono. Obufumbo buli mu kumanya nti kirabo Katonda kyagaba. Nalongo Joyce Sempongo ng'abulirira bawala abagenda okufumbirwa agamba edda singa ye yakeberanga eyabanga atwala. Butereevu tubaniriza nnyo mu Uganda yaffe eya leero. Wiiki eno mubaddemu ebintu eby'enjawulo. Tubadde n'ebya paliamenti baloopu abakaga n'entuulo eziwera ennya. Kati okujjako luli lopu we yajja okukubagiza bakutta amannyo ku nsonga yaabwe. Tulinamu n'emboozi y'omuvubuka ebadde ku Bukedde TV bankuba kyeyo abeerabira ebweru ne bajja ne batuuka ndowooza nga buli omu yeewadde amagezi nti olutuuka tutuukira ku kukyala na kwanjula. So nga sinaba gate tunagenda maaso kwogera ku mboozi ezo naddala ku mboozi ey'abankuba kyeyo bano
mbanjulira banafa abasunduse exchange. Sunduse exchange bano wowereza sente zituuka direct ku mobile money bannange. Gwe nkuba kyeyali eyo wagenda bweru Canada, Australia, Dubai, Bahrain, Qatar, ekibuga ekirala Doha bannange. Genda bugenzi ku ttabi lya Sunduse exchange obagamba bosi wonti genda ku Sunduse exchange owereze sente ku namba eno. Gwe kyeweetaaga kumanya mannya na namba gy'oweerezaako oba okitegeera. Oba osobola okukwata sente ne baziteeka ku application bagiyita Paysi, erinnya weeriri awo n'osobola gwe kennyini ozeeronderanga n'oweereza. Banafa abasunduse exchange mugenda masono bawagira enamba zaabwe kweziryawo. Osobola obaweereza WhatsApp enamba kweziri ne bakunnyonnyola ekintu kino kikola kitya. Tugende mu maaso mu mbeera eyo. So Sunduse exchange baludde wano naye okusinga babadde nga mu kuvungisa sente n'okuweereza sente, naye tekinologiya we yajja embeera neekola ki neekyuka. Mukitegeeza naawe ayagala okuweereza sente okuva e Uganda mu nsi endala oba okuva mu nsi endala okutuuka wano, Sunduse exchange bagenda kukolera ku nsonga eyo. N'okuvungisa bavungisa ku rates ennungi. Basangibwawa ku kizimbe kya King Fahad Plaza we bali bannaffe aba Sunduse exchange. Wogenda ne Mmengo eno ewa Bakuli, Sunduse exchange gyeri bulungi nnyo. Wogenda ku Bakuli, Sunduse exchange weri bulungi nnyo era baludde nga bavungisa sente. So kolagana ne bannaffe abo. Mukulu Kabuye, embozi z'abankuba kye wazirabye bebefuza amawulire weekend. Mbalamusizza nnyo bannaffe abatulaba n'abatuwuliriza, ate Katonda mulungi okubanga tusinkanye nate ku guno omulundi. Ne mbeera nga mukyali balamu, bingi nnyo ebyokusomooza bye tuyiseemu, naye Katonda w'amaanyi kuba tusobodde okuba nga tusisinkana nate olwaleero. Bankuba kyeyaabo nga sinagenda wala nnyo kansooke mbategeeze mmwe baanammwe bakadamu. Kadamu okubanga oli ku nkuba kyeyo ng'oli mu Buwarabu n'ofuna nkuba kyeyo nga naye wa ku Buwarabu. Mu buli ngeri bwe tukizza wano ewaffe kyangu nnyo kitwale nga awusigala okwagala gundi askari. Muli maka g'omugagga kati gweoli awusigala owajjako mba bokisi okolera mugagga. Waliwo n'askari abeera ku gate. Olw'okuba gw'ofumba emmere ya askari n'ogimuwa ne mufuna enkwatagana n'enjogerezeganya ne mweyagala. So kati gwe mu bwongo bwo oyinza okulowooza nti kyokoze kyamaanyi naye kiba kya busiru. Mu mboozi zaabwe batera okugamba olw'okuba n'oli nkuba kyeyo omusajja talina gy'ayendera, kati ng'asuula omusajja w'e Uganda yamanyi nkuba kyeyo mbw'ayagala omusajja eyeekuumye. Kati gwe kyoba olina okumanya nti oyo oba ofunye mwavu munno, kuba teriyo omugagga alina ssente ava mu Uganda agenda panze Bawarabu. Kitegeeza gwe oyo omuntu gwolaba mu Buwarabu ali mupakasi naye mwavu era kyekisinga obbalimba. Kati gwe ekyenjawulo obeera oli mu kiyumba, gwe nolowooza nti oli wa wansi okusinga oli ali ebweru, naye njagala okutegeeza gwe ali mu kiyumba obeera yaddeko okusinga ali ebweru kuba ye sente z'akozesa z'akola zonna z'akozesa. Era tekikwewuunyisa kudda nga mwavu muzibu. So kati ekyo mbadde njagala okusooka obbalaga ekifaananyi nti gwe maybe gwe Kadaama ali mu nyumba y'omugagga n'okwana munno ng'ali Bawarabu, ofaanagana ne awusigalo akwana asikaali. Bwekitegeera bulungi. Mwena kyekiki kyekimu. Kati n'olwekyo muleke okwera embeera gye muyitizwa, embeera boosi gy'abayisaamu yeemu. Era abeera mwavu munno. Era tolowooza nti alina ekyamaanyi nnyo kyajja okukola okuzimba okusinga gwe. Era n'okukwagala ajja kubeesingira ku gwe kuba ssente ezizo z'ofuna teziriiko zigula ngoye, tekuliiko zigula munnyo, tekuliiko zisasula masannyalaze, ezizo zibaawo. Mpozi n'ekirala tukyawule ne Bassekadaama nga bombi omusajja n'omukyala baava eno olwedde nga batandika amaka. Baba batandika amaka abo kyebaawukanako kiba kyanjawulo nti baba beemanyi teri ajja kulangira munne bwabwe. Naye kati ono amulabira mu kifaananyi ekirala, yensonga lwaki nsekerera nnyo ne bagundi ne bannyinaffe
mbo omusajja wange ali bweru ali Saudi ali luddawa oyo aba mwavu muno bw'oba omwagadde mwagale ng'omuntu tomusuubiramuko kyanjawulo kuba bw'obala ssente agamawanga oluva ssente ze bazikuwa n'ensaasanya gy'osaasaanyamu ssente kumpi nga bazikuwa kumpi zonna zigula okusigala. Nze mbalabye bangi kati jjukira mu America basasula per hour oba okitegeera kati emitwalo 3 ze $100 wano eri luba lunaku lw'oli omulundi gumu kati waweereza eno $10 oba $150 ono naafuna nga za mwezi oli zaakoleredde olunaku olumu naga leero kanummu enjala ontegeera tegamba bakandya ebindaazi ono naga omusajja njagala nnyo omusajja nsasulira ennyumba ate kyanjawulo kati nga bola nti omuntu obeera olina omusajja wo ng'ali mu Europe ng'ali mu America n'amawanga ga Africa wano agamu kati nga South Africa n'abali e Juba kyanjawulo bafuna ssente asobola okuwa ssente naye mbawalabu abali mu Middle East teri ddiyo ssente ofuna gy'okoleredde era tosobola kusiŋŋaana musama nti avudde mu Middle East ajje wana tasobola songe South Africa bali mu ddiiru bwezityo bakola ddiiru South Africa omuntu agaggawala mu lunaku Sudan bakola ddiiru bwezityo atwala emigugu ne bakamuwanga bwakati ekyo kyanya naye Buwarabu teri ddiiru ssente yona gy'ofuna Buwarabu oba ogikoleredde kitegeeza ssente gy'okoleredde olina okugyegendereza ssente ogenda okumala embeera yaayo musana gwaka ebyokulya byayo toyinaayo nnyo nti onoofuna ffene ow'obwereere buli ssente gy'okwata olina ogisaasaanya mu mbeera yaayo kitegeeza tebalina ssente kati okugula data obudata $10,000 bwe tudda ku baana abakyala nakyonyi nani n'omulenzi ono bonna bagwagwa ekisooka omulenzi yakwana omuwala ono nga kyamwagalako kuba nti akola era bw'oba olaba statement eziriwo entabuka etandika kumugamba ajjeyo ssente zaziteeke ku akawunti y'omwana ye kye yali akola ki agamba mu busiraamu amubalako ekyo kitegeera ate nti ono akola ayina ssente tunaatuuka tujja gatta nga famire kati ekyo bwe kyagaana ensonga lwaki yamuwasa nga yeerabidde nti omutima gw'ekikyala guno ku ssente muzibu mulimu abangu naye yalowooza nti bwe naayisa mu mateeka ne muwasa ajja kuba mukazi wange tujja kugatta kumbe omukazi naye ku ssente ajagala gikola era ku saidi y'omusajja obuzibu nze bwe nawe bwakola ki lwa butagatta ssente nga tonnateekako bino byonna byonna ekigendererwa ky'omusajja yali ssente ya mukazi ono agigatte muzize ekigendererwa ky'omukazi ku musajja ono teyamwagala nti oba amwagala nti kirya yamusuubira nti ono engeri gyali ebweru ate ye tali mu kiyumba si kadaamu yamusuubira okuba nti omulimu ogugwe gwa bbeeyi okusinga ku gwono n'amusuubira okuba nga yeetegese nga ye mugagga tebagenda pangisa kitegeera yazimba alagiriza kyekyokubiri yalaba boda y'omusajja endabika omusajja gyali akola ki nagamba onaalabikamu kakati neerabira nti boda esobola okubawo naye nga wakawambwa zibanjoka okitegeera ekyo kibeerawo kati asobola okuba yalaba beauty zibanjoka nfaana ekyokubiri abakazi abo babeera n'enteekateeka zaabwe ez'obulimba era bw'okebera mu buddayale bwabwe bamanyi owandiika njagala kati ngenze ku kyeyo ngenda kukola emyaka bwegiti nkomewo ngule polotins awo bwe maliriza ekiddako nina ofuna omusajja nfumbirwe nzija waka bw'amala okunzija ewaka alyoke nzaale ne beerabira nti gweokola bajeti eyo nga ne Katonda alina ye pulaani kati yensonga lwaki yafa nnyo omusajja ono bw'aba amufunye amutwale babeere bombi nga bakoze eki nga bavudde ku kyeyo njagala otegeeza abavubuka abandaba mwenna gye muli tofumbi towasanga mukazi n'ogenda waabwe n'okyala n'okola mbaga nga teweegaseeko naye bantu mu ekintu kino osooka kulozaako mukyaka abanyo nze mbabuulira ensi yayonooneka biri ebyembeerera babiveeko nze nabagamba dde abakazi tebatwagala ekyo mabina okumanya kasi tolowooza nti omukazi akwagala ebiseera ebisinga ebyo byojja okugwamu kubanza appetite siraba weekuva okwate ebintu byogenda oyanjule okole n'embaga mukole otwale nebatuke n'okubawoobwa nga toliddeeko ku muntu gwotebakanga naye kati ono yakikoze ndowooza olaba kyamuviiriddemu n'ensonga y'obudde kitegeera mwerabidde
bwerabidde ku intaneti balina zigurupu zaabwe mwe beetolera okwebeezabeeza mu bwenzi owulira mwerabidde ku intaneti mutuuse ewaka mufu temwandye wadde obudde nti mwaka anti kakati ono ayagala mpozi ono yateekawo obukwakulizo nti tonkombako nga tompasizza bo baba n'ebintu byabwe yakugamba kugenda ku kyeyonkuba ebbanga bweriti nkomewo nga nina kino nakino bwenkomawo kuba kufumbirwa ekiddako okuzaala kyayagala webale nnyo kati gwe n'omala naawe n'okwata n'oduma ekyokubiri tebabalimba abo abaana abagenda kubyeka babeera abasajja kabeera abakazi balina abasajja baabwe be baleka muno kitegeera balina abasajja be baleka muno bw'atuuka eri buli kintu omusajja kye yamukola nga bali bombi nga tannagenda natandika okkiza ku mmeeza olaba boyfriend we nga ne bw'omukubira kuwa emitwalo etatu takola ki tagikuwa olwo atandika omujajinga kati bw'atandika omujajinga alaba omusajja ono gwe yaleka ne bafuna ne bigurupu alaba omusajja ono gwe yaleka wansi nga wa layisi so omusajja ono ne bw'aba yakwata lugoye n'alukugulira ng'ogenda lwewalinnyiramu aba wa mugaso gy'oli era yabeera bbaawo bangi nnyo babikoze naye nze obufumbo sirabye buli successful beefunidde ku intaneti ekisooka bakazi mwe n'abasajja mwe nga mutugjeeko amaalo omuntu gw'olengera obulengeza ekifaananyi kye omwegomba otya n'otuuka n'okukola enteekateeka z'okumuwasa baana mwe bakaddamu mbagamba naye temuwulira kyova olaba mugwa mu bizibu ebifaanaganako bwe bityo gwe kyoba olina okumanya omusajja yenayina akukwana nga wagenda bweru kukola takukwana nti akwagala kakati nno balina akukwana lwekyo kyoli nekyakusuubiramu contributinga ku famire ye kakati nno balina enkebera empya eya sirimu enkebera empya eya sirimu ogimanyi nti wagendako ebweru soolise kadama nti teri agenda buwarabu nga mulwadde oli kadama nti ye anti webusiru olw'ensonga nti osobola okugenda ng'oli mulamu naye olunaku lw'okomyewo n'olwala kati golowooza okakasa otya nti omusajja we bw'ava ebweru agenda kusookera ku ggwe oba okitegeera kakati ebyo bintu byakwesiriwaza so kati ekyokubiri bwe tugenda ku nsonga zaabwe zino ez'obulimba omukazi alimba nti omusajja tamalaako kitegeera bamubuuziza kale tukigeze nti yagamba nti mbeerera omusajja bamutaza n'embuzi kituufu omanyi abawala abo beerimba nnyo babeera ku tiktok okwo ne bakola ebintu ne babyogera ate n'abasajja abasiru ne bakola ki ne babigwikirizaako nze nsiba mbagamba nti abawala embeerera zaggwayo abantu tebawulira omuwala agenda okuweza emyaka 10 embeerera eba yagenda simanyi wagye ziraga naye ziba zakola ki zagenda tewakyali muwala mbeerera babeera babalimba kati gwe bw'oduma omuntu omugezi obalaba n'oyitayita ku kkubo n'olaba omwana myaka 12 14 nga yemwenkuula buno obuvubuka bwa leero obulina tiktok kati bakulimba kati gwe n'ogaa nti omuwala yava mu ssomero ensi n'emukuba n'alema okukolera e Uganda kuba teyasoma talina kye yaguladiwetingamu ti kiiki nali professional n'atuuka okulinnya ekyeyo n'ayita ne ku baana ababatwala mu kampuni ba agent betulabyengako amawulire amakyamu gonna bwenaatuuka esaudi nga mbeerera kati ekyo tekyaliyo kati minisita wali mugwawo okukkiriza ekintu ekyo ekitono nnyo inkesi singa kibeera kibaddewo bwe kityo kati abawala kambategeeze kino kambabuulire kino kiri mu butonde bwa muntu teri muntu asobola kumala myaka 2 nga musajja nga talina mukazi gwayegase naye tekiriyo kati bwe tuddako ku nsonga y'omuwala katono kamutangazeemu ekisobola okuba nti waavu obuzibu omusajja bw'otambula n'ogenda mu bawarabu sente z'okolayo tezikusobozesa kuba namwagalwa ng'oli okitegeera kitegeeza bw'ona ogamba nti kofuna omukazi e Saudi oba e Dubai oba luddawa bali expensive nnyo ojja kusiŋŋaana omukazi wona omusiŋŋaana nti ogenze gula malaaya ojja kugula malaaya wa $200 gye mitwalo nga 7 plus emitwalo 7 kati okusinziira ku sente z'oba okolera kati okusinziira ku sente z'oba okolera tosobola kugula malaaya oyo tosobola omusala gwo gwonna oba ogukoze ekyo kati ate mu butonde bw'abasajja kizibu okubeerawo ebbanga lyonna nga takoze eki kati kyebagenda ne bakola abavubuka bakola empisa embi bagenda ne bayiga emize egyokukola masturbation kati akola masturbation eyo n'anafuya omubiri kati nno kiri bweki iva ne ku masturbation bo bennyini nze ndabye ku tiktok bo bennyini abawala abamu bakadaama bajja bakwesa zifeesi ne batunda bu vidiyo obwo nga balina ababawaga kati ndowooza nga waliwo eri ababalala abamasturbate nga babugula kituufu omukonkuba kyeyo Sharifu Ntale eyatutte mukyala we Shamira Nakyonyi ku poliisi olw'okunoba oluvannyuma lw'emyezi 2 gyokka nga amuwooye ebiranze
Leero kitaawe w'omuwala Ssaalongo Ddumba Stephen omutuuze w'e Buguju nga kino kisangwa Masuliita ataanyiza ku nsonga z'abaana be bano. Ssaalongo Ddumba agamba nti ddala kituufu Ntale yakyala naye nga yalabiraawo oluvannyuma lw'emyezi 2 nga muwala wa Nobye. Nga mutabani yasooka nga nkubira taata konze wange tufunye obuzibu nfunyemu obuzibu mukyala wange takyampulira mukyala wange akola kino koze iki ennaku zino ezimwakamala nga kigenda kutuswaza nga mmaga nti mpaamu akadde nzikwasaganye ngenda okuwulira ate enkeera kyewaayo mutabani agudde essimu nti nkubuulire omuwala asitudde mu Buguju nagenza mukakyala wange agamba yabatuuza oluvannyuma lw'okuwulira ensonga n'alagira Nakyonyo okuddamu ddya kyokka nnyina n'agobawo abaaliwo bonna n'asigala ne muwala we mu kafumo yamutegeereza nti si waakuddayo kuba bba teyeeyinza mu nsonga z'ekisenge. baamu eno tebaabimbuulira kati oli munnange yaŋŋamba nti owalino wabitegedde ekino biwaka omwami amakamafu kyekizibu kakati era nsigala kati abeereyo nga banonye eddagala gyeriri. Ku kyamuwala we okukuba Nazaala agamba nti yali agezaako okumutangira okusiba ebintu bye okukakana ng'amukubye akagatto ku mutwe era nti ne bwe yanoba teyatuukira wuwe kuba yali yamulagira okudda mu ddya. Ayagala ndowooza akwateko akagatto oba yali ayagala kakozesa ki kakati wewava olutalo lwabwe tojja kukatwala nagenza okuwulira kiro nti yo wabitegedde muli mawulire. Taata ono agamba nti bakyamanyi Ntale nga mukoddomi waabwe era nti baakumukuumira omuwala ono okutuusa nga yeetereezezza. Ekyo olaba okola otya omukazi ne bw'omuleetera ebyokulya ebiringa ng'eggulu ng'ekyo tekiriiyo teri mukazi alisobola kubeera. Agamba bw'anaalemererwa okwetereza bakwata omwana waabwe bamuwa omusajja omulala. Senga abaawo n'agenda afuna omusajja omulala awo nja okulabira wenja okukkiriza nti tekyali wa gundi naye nze mmanyi muka gundi mukyala we nze lwakuba nnenyamiddeho ennyamizi okubanga omwana owange nga yali mu mbeera eyo. Ayogedde ne ku mahale Ntale g'abanja ng'agamba nti ye tagamanyi kubanga musajja mukristaayo nga kye bamuwa ye ttanka gye yatulaze n'ebintu ebirala. Yiri ttanka eplastika kikikulu ekimu kinene kyeyakola ki toneebeera obwokulya ali obwo bwomanyi timuli kye pozi nekanzu gyabo. Ssaalongo agamba nti ababiri bano beefunira ku mutimbagano nga bali ku kyeyo ng'olwadda ne bategeka emikolo egy'amango era omuko ne bamulaga abatuuze wakati mu ssanyu. Omuwala yasooka okudda wayitawo ennaku mbale n'omulenzi n'akomawo bw'akomawo nga bateekateeka kukola ki kujja kunkyalira. Agamba nti edda abantu abalabira nga ababeezi wabula nga baasookanga kwekenneenya mpisa n'enja omuntu mw'abaavudde bw'atyo n'asaba ababa bagudde mu mukwano okutwala akadde beemanyi. N'akamala ne maama w'abaana abo emyaka 33 nga tuli mu buvumu. Wabula omuko Ntale asambaza ebimwogerwako nti teyeeyinza mu kisenge n'agamba nti asaza kimu ng'alina n'abaana abalala 2 be yasooka okuzaala. Kubanga olunaku lwo lwasookedde yandibadde adduka mu bufumbo singa kizudde nti omusajja takola ki tamalaako. Toyinza kuddira yingini nto nga bw'ogiraba eyange ogikwata ate ogiteekemu eddagala kati oba oyinona bwonoonyi. Nze bwe balaba ndi musajja muzadde kyengezaako okulaga nti omuvubuka akwata akatandika okukola masturbation okusobola nga mu butonde bw'omuntu bwe kirina okubeera. Kati ebbanga lyamala ng'akola masturbation eyo ng'ali mu Buwarabu masturbation enafuya amaanyi omusajja ne gamuggwamu neemunafuyiza ddala. Ate abavubuka bano abasinga namba esinga tebaagala kuwulira bintu bino nga mubyogerako baagala kuwulira luyimba lwafulumye lupya bakola biki kubeera ku byamizannyo babeera ku mipiira Arsenal yakubye gundi omanya abawagizi ba Arsenal kye bansoberako bali ku foomu okusinga abasambi abawagizi ba Arsenal kye mbaagalako bali ku foomu babawagizi bali ku foomu okusinga n'abasambi webale nnyo kakati bawagira mipiira bino tebabiwulira nti bw'okwata omusajja bw'otandika okwezanyiikiriza obeera weenafuya kitegeera ogenda otuuka ku mikolo kakati ebbanga lye bamala nga bali mu Buwarabu beenafuya
bamasitabetinga nakola kinagenda nga nafu amanyi negamugwamu kati ogenda okumaliriza nga omusajja yakwatanga lutu esooka eddakiika 3 atandise okubanga lutu esooka agikwata eddakiika 3 nga takyasobola okitegeera olwokuba engalo zirina engeri gye zitta sisitimu eyo kati okusiŋŋana omusajja yina eddakiika za 2 nabanga obusimu takyabukwasanga kati ng'oluba okutunulayo akola ki ekyo kisoboka nebbanga ensi mwe tukulidde Katonda yatuwa ensi Uganda nga nsi nnungi nti ne bookera ku makyanga okolera mu musana ebbugumu lye tulina ttono terisobola kwonoona butonde bwamu bwe tugenda mawanga g'Abawarabu enjuba eri kumpi nsi ya ddungu temuli miti omusana gwaka ebbugumu lyo kali obeeramu likuviirako sisitimu y'okwonooneka ekyokubiri olw'okuba nti obeera oyakirira buli budde olina okunoonya ebinyogoga era fridge teziva mu mayumba n'emmotoka bw'oba olinya baasi ziba mu fridge oli Bawarabu babeera bakozesa nnyo ebyokunywa ebinyogoga asobole okutereeza omubiri abeere nga alabika bulungi ate ng'obunyogoga obwo n'amasannyalaze butwala amaanyi g'ekisajja kitegeera buli budde babeera mu AC zimuwujja buli budde akola ki abamu AC kati tolowooza nti omusajja eyava ebukomero ng'alya emmere y'amatooke n'alya ebinyeebwa ebibisi n'alya ffere n'alya biki omubiri gwe yali alina n'amaanyi ge yali akozesa tolowooza nti ajja kugenda ku bwasekadaama eyo agenda akola emyaka gye 3 oba 4 akomewo abeere ng'akyalina maki amaanyi asambe kimu webale nnyo ekyokubiri musajja wattu nkulabye ng'ogamba nti nze ndi musajja mmalako ndi w'amaanyi nina n'abaana 2 ekyo toddamu kukyogera kubanga n'atamala akaazaala n'atamala akaazaala kasita aba ng'ayimukamu kitegeera kati gwe ekyo abakazi kye bagamba kumala ku kibeera kiwanvu si buli musajja ayimuka nti aba amalako osobola okuyimuka naye nga tolina kyosobola kukola ki kyosobola kukola nga tolina kyosobola kwekolerawo kati gwe ebyo byolowooza nti wazaala muganda wange si bakazi si ewaka gyakola ki gyava kati wabula omusajja wabula kyoba olina okumanya nti gwe noonya omukazi ow'emmiza gye okusobola okugumira ekiki ekizibu nze kyendowooza wanaddamu n'ali obulungi ebitumbo bye Uganda naye nze nekirala kabwe omanyi kati abakazi bakikwatanga nga luyimba kasita mukyankalanamu bwe bati kati engeri gye batuuse mu mawulire n'anyoonya ensonga nga talina nsonga eryawo gyava andi kakati buli omu yayiyiza munne ekivumo okitegeera ekivumo ky'omusajja eri omukazi butamalaako ekivumo ky'omusajja kyavuma omukazi nabukalu nabukadde emanyi abakazi kisinga obaluma bukadde ensonga eri nti oli mukadde kimuluma nnyo ensonga eri ey'okwoza ebintu ezo si nsonga ebyo byabusa ekibula kiriwa n'okufumba emmere n'okugula emmere ebyo byonna byabusa naye ate omuwala teyajenga ebyo tebiriiyo nze nkubulidde obuzibu bw'omuwala yalowooza nti afunye omusajja mugagga ava bweru naye ate ng'omusajja okuwasa omukazi yayagala contribution ya mukyalo ne gyagenda okugatta ku nfunaye era omusajja olwatuba omukazi sente baziteeke ku akawunti omukazi n'agaana kati ebyo byonna tubyogera ekyokubiri mbadde nkujjira wali sayidi eri njogedde kuzibu bw'omusajja wendowooza busobola okuba n'obwomukazi omukazi abakazi bano bemugendako bemulaba baba bakanuka dde amaaso abavubuka kanakiro kambabuulira abakazi mwe kyemutanaba kumanya bannyinaffe abatamanyi abavubuka bebabeera bavubuka bingi nnyo bye benyumiza eyo ebibooziboozi bya booda waliyo obukerenda bwe batunda mu famasi obukerenda obwo omuvubuka asobola okukamira asobola okutambula essaawa 3 nga tannamala kitegeera kati abalenzi bagula obukerenda ng'ali kwesooka webale nnyo esooka kati kuyokubiri tagivuge 6 avugemu taddamu kuba naye aba akooye naye ng'agivuze essaawa meka 3 naye nga yamize kakerenda kati gwe nakyala tomanyi wagenze n'omudeetinga n'akutambula nakulukuta essaawa meka 3 kati gwe mu busiru bwo n'olowooza nti buli musajja alina kubeera bw'atyo nga gwe eyasookerako oyo ow'essaawa 3 webale nnyo kati bano abaana bagenda nebakuba nti bato naye babeera bayenda dda baba bagwa dda ku basajja abo babateekako ebirungo ye abamuyaaye talina nnyo buvunaanyizibwa oluusi tannaba kufuna buvunaanyizibwa abamu babeera n'abalenzi nga basula waabwe kitegeera n'amutwala nga tannafuna buvunaanyizibwa ekimujjira mu birowoozo angende nkamirire webale nnyo kati bwagenda n'amira nkaliire n'enkwacco kati buli mugenda okuba nti mugenda kudeetinga n'ateekamu akakerenda ke ka 12 13 najja n'akola ekintu ng'ekyo kati gwe n'olowooza nti ojja kufuna n'omusajja
ayina obuvunanyizibwa, ayina abaana, ayina famire y'okulabirira ati naye ajja kugenda afaanana omulenzi ono. Kati buli lw'osisinkana omulenzi omuntu ali ku nakyo ojja kulaba ng'akuzanyirako buzanyizi. Kati ebyo bintu mbigenderere. Kati omuntu yakukwatako n'akulaga nti naamalako lwaki teyakuwasa muwala gwe. Ekyo kibuuzo kituufu. Kuba tukkirize tugaane bw'oba omanyi omusajja ono nga kati kitegeeza ajja ttambula ng'agenda agwa ku bannakyo anti anoonya babuvunaanyizibwa. Atambule mu bannakyo akomekerere nga zeewa rasta. Tajja musangayo. Okitegeera ajja kukola obwenzi. Londako ekintu kimu Katonda tagaba byonna. Katonda tasobola kuwa buvunaanyizibwa nakulabirira mukazi na buli kimu n'akuwa nnyo n'amaanyi ago akwegadanga buli kimu. Ekyokubiri gwe wowe wagendayo oli n'omudeetinga n'akukola eby'amaanyi nga teyakuwasa kati onomanya afuuse ebbaawo. Alina obbikola alina okuba n'obuvunaanyizibwa obukulabirira. Kitegeeza obudde obw'omu ajja bumala mu kulabirira ki? Kunoonya ssente ya famire. Tajja kuba n'amaanyi gano g'omwetaagamu. Okitegeera Kasase Kadama yalyako eyo lisiti agitaddeko omuntu. Kati ebyo kati kankubuulire ebyo abo babalinga ate oyo si yasoosolo yazze mu mawulire. Abaana abo bwe bakwanira ku intaneti abo abaana abo kubanza era nina mukwano gwange yakingamba face to face yava wa musajja n'agenda okukola n'agenda e Saudi. Bw'abeera e Saudi n'afuna omuvubuka eyamukwana. Kitegeera nga naye iwe Saudi obanga weno ng'omuvubuka yali eno omusajja yali eno ng'omukazi ali Saudi naye n'amulaga laavu nnyo ku simu. Jjukira kugambya omusajja akukwana gwe Kadama bwe wagenda ng'oli bweru omusajja ali mu Uganda takukwana nti akwagala akwagalako ekintu olina akasente k'ofuna ka buli mwezi singa akulaga laavu eyo ajja kubba. Ye kye kiba ekigendererwa ki gwe n'olowooza nti akuwadde nnyo laavu akuwadde obudde akoze atya. Omukazi yali mufumbo wano n'aleka omusajja we n'abaana n'agenda e Saudi n'atandika okukola n'afuna omusajja amukwana ng'omusajja ali mu Uganda n'atandika omuweereza nga mu vidiyo n'amuweereza mu audio n'amuweereza laavu n'amulaga laavu ey'ekika ekyawamu. Era oli n'akya mu kanyu ne kasente akamu n'atandika okukaweerezanga mu kifo ky'okukaweereza mu baana be n'aweerezanga ku musajja. Era ne yeesunga okukomawo okubeera n'omusajja oyo babiri bafu. Bwe yakomawo ne bbaawe teyamugamba nti nazzi nakomyewo yatuukira wa musajja. Katonda n'amukola ekikolobero ekitabangawo. Yamalayo ebbanga lya wiiki nnamba. Omusajja yagaana ositukamu yadde olunaku olumu bwe luti. Ng'omusajja yagaana ositukamu yadde olunaku n'olumu bwe luti. So kati bwe yakomawo bwe yamala n'amugamba kati nkusiibudde weetereeze. Oli ngenda kunoonya eddagala nkole ki? Nwe okitegeera n'alyoka akubira bbaawe n'amugamba nti nakomawo. Ensonga z'abafumbo Ntale Shariff Nakyonyi Shamira abaasoboka n'olupala emyezi ebiri gyokka mufumbo nga batuze kulaga katali kumufuzongedde okulanda Ntale yatwala Nakyonyi ku poliisi nga mulango okulemerera okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwe ng'omukyala nga yamisaba amuddiza amahalege yamuwanga muwa baawukane mu mirembe. Bw'aba omusajja yasabye okawukana nange basina muddiza ekintu na kimu. Kati abakulu ku poliisi Bulaka babalagira okuddayo leero ne Bamaseka nabo kye bakoze basabye ensonga basooke bazitule ne Bamaseka nabo kye bakkiriza babolekedde ku muzikiti gwatahuyidde essuumu gye banindiziddwa ibamuwago Sheikh Juma Nyaze oludda olw'omala olukulembeddwa amakulira ddawo Entebbe Sheikh Latif Kayanyi yawo abaagalana bano nga Sheikh Nyaze siyabaagalana okwanya ensonga zaabwe. Ndala ategeeza nti mukyala wa Kyamagala Nakyonyi kyaganyiga agamba tayinza kuddira musajja muswaziza ate nga mukambwe ekisusse. Tusakira ku makya n'ogende waba omukyala n'ogamba nti bati temwagala. Ekyo tuyita ettalaka ekyo omwami yakikola nkutadde era mu mateeka ga shariya omukazi talina buyinza bugaana ttalaka. Embeera tutakaseera nga Sheikh Nyanzi abasomesa kubikwata ku kwawukana n'okuzza amahale nga buli omu alumiriza munne nti yavaako embeera eno. Ekisinga obuli mu mateeka mukyala kuba nti ampisaamu amaaso tandaba nga bbaawe ne bw'omugamba kye tasobola kyolera wabulayo kyakulembeza agamba nti tondagira. Bamashiki bategeeza nti okusinziira kunoonyeza kwe bakoze bazudde nti Nakyonyi yasooka okusiba ebintu bamunenya n'okudda ku Nazaleyo n'akuba nga bagamba nti musiraamu kive. Mukyala nakuba maama badde ng'osaba
akkiriza omuwala oli mukulodigosi nga tewaliwo kyazza okuleka ebyo byazizza biwakutte babika wadima mwawukane nakyo nnyega ekyokuba nazaalayo n'agamba nti ye musikakabiri omwali engoye zagamba nti yandiba nga yali azitwala bintu byatategeera Namija kukwatira kangatu zange mpozi n'akasaati yali afite nyinza okumukuba naye amataamba sikubanga kumama wa Sharifu wadde musongamu olugalo bwe bati Sheeka Yaji owa abafumbo bano aliko byalambulu n'ategeeza nti okusinziira ku nsonga eziweereddwa bano balina okwawukana kati okuteekawo embeera ye agamba omuwala mwagala ate ye omuwala agamba omulenzi byampisizaamu bane naye ng'omuntu saagala kyekivuddeko ate namula gye mulabye olwaleero eyokubeera ng'omwana obw'obuwala azzaayo amahali Sheeka Juma ategeeza nti omuwala alaze takyagala bayi kiraga nti yamutalase nga nolwekyo alina okumudiza amahale era abalagidde okugenda ku poliisi bagale omusango gwe basaayo kopi eri origino ejja sigala eri mukulu Shafiq mukulu Sharif then eyokubiri egende ku poliisi eyokusatu sigale mu ofiisi yo eyokuna ejja sigala ne taata eyokutaano ejja kujja wano inshallah ne certificate zaffe ezamala certificate za Supreme Council kyemmanyi olina kopi ogirina gireete era ensonga ezo ne zibeera nga zigobererwa okuzza amahale ag'emitwalo 50 agaweebwa omwami ge yakuwa nakyo nyategeeza nti alina buzibu nakino abalonzi olwokubiri lwa wiiki ejja bagenda okukola emikolo gyonna bawukana emirembe Sheyi asazeewo nziriza omusajja amahale indirede okugazzayo amahale kubanga 5,000 obukininyo tubumala ngenda muwa amahale ge ntala asiimye amaseeko olw'okusala amazima nga mwetegefu okugenda ku lwokubiri bawukane ne nakyonye ku lwokubiri inshallah tugenda kumaliriza ensonga zino tutuuse ku nzikiriziganya oluvuddewo ne bazeeyo ku poliisi okunyonnyola ossa ebivudde mu nsinkano Abuddu Muwonge yakusakidde eggulu eno ku Lwakere TV ng'amaze okutegeera nti kati eno kyabadde abala wafu nadde wabbaawe kati nze namusinkana mu biseera ebyo nga neebuuzaako kitegeera ne mubuuza ne kati gwe yaleka omusajja kiki ekyali kikufunisa omusajja omulala ku intaneti okuba nti osobola okuba nti nga tewalina n'abaana naga nti okikula omusajja wange yali yeeyise neeyisa nga yakikadde kitegeera ye buli kimu akitwala bwe kityo nga tasobola yadde okukiisingako nga ne kiisi tazimanyaga ebyo byakiyaayo kati ng'olwobutamukiisinga kyekyamutwala ku mupya n'agaba kiisi ne muga nti ndowooza kati kiisi bwagifunye lwaki tewabaddeyo ko yagaba kiisi nanti oli tasobola yadde okukola ki okusituka kakati oyo ekyamuyamba nti ye eno yali mufumbo singa yalinga muntu mulala nti besisinkanye bewase ndowooza olaba ekyandikoze ki ekyandibaddewo bakazi mmwe mumanye ekyabatwala ku bwakadaama genda okole komawo funa omusajja bwobanga ddala gwe wagenda naye ng'olina tokyasobola kuba naye weetegereze ng'okomyewo muve ku basajja abo babeera babalako sente zemuyina nze mbagamba ne sente omanyi nze nga nakatandika okukola nali nfuna omusala gwakakadde kaka flat ompulira kyegamba naye nategeera ekintu kimu sente eno oli akuleka wano ng'ofuna akakadde watuuka eri walaba ekisaaganda kyakomawo nakyo ng'abazeemu nti miliyoni 7 abamanya agenda singa ggwe owakakadde ke n'atamanya nti wamuweererawo n'omulabirira n'atamanya nti n'ekirala progress nti kali akakadde akafunye omulundi gumu naye Uganda wano bakugamba nti bizinesi ogitandika ogibalira emyezi 3 woba okomyewo n'obukadde 7 nga ofunye edduuka lya 3,000 ako kamu kakoze eki kagenze n'ogula sitooku wa miliyoni 4 obwo 5 osigaza bumeka 2 olina okusula n'okulya abasinga tebasula mu maduuka gaabwe akati asooka n'agulako essimu nayo oluusi waba tafunye iPhone afunye Samsung yakakadde asigaza akakadde aka bizinesi tenapiikinga nze nsiba mbagamba wano nga nkiddamu abamu ne balowooza mbu tuba balwali ne tuseeka mbati basajja nti siba ngamba abasajja nti bane mbabuulira bakazi tebatwagala batwagala lwekyo kye tuli kikyoyina nekyosobola okumuyisaamu embeera yonna yonna kasi tagikusangamu tebaguuma bakazi tebatwagala olw'ensonga kati gwe koba olina okukirabira embeera gy'ateebereza kasi atagikusangamu oba kasi atagifuna
kati gwe kyoba olina okulabirako nga taguma olowooza abakazi abagenda kuwa kadama bameka abakomawe bakabbaaba batono nnyo kitegeeza kisooka namukuba nga we tugambye bimalamu bonna tebadda kitegeeza aba yali akwagala lwa mbeera bwamala ofuna kasente kamuwaga abasinga bafuna bapya yensonga lwaki nti kugatubera nabo wafuna omupya nekigaana okugira nalabanga embeera ate gwe wali okke awo wakuba akasimu so kati abakazi tebatwagala nti batwagala nnyo mulaabo batwagala lwebyo byetuyina ate n'ekirala balekerawo okuteekawo embeera bano bakadaama nti wenkomawo ntuuka kunyanjula njagala kufuna kitiibwa mu bakadde baffe ate nga nemukwanjula kwayagala talina teekamu yadde n'ekikumi n'eki ne bwaba akitaddemu tegeeza abasajja mwenna toddangamu teweerimbanga n'okwata empale zo ng'oziwa ogenda okwanjula omukazi gw'oteebase naye ne woba weebase naye wakomawo neggundi liri nefutwa kati wakulagira nti akuwase oba mwewase oluva ku ekyo nga mwenna mutunula ng'atandika olwo sente yalina ezize naye kati gwe tolina zirabirira bulungi ng'atandika onyanjudde naye tolina na busobozi bukola ki bundabirira nekyensimbyayo eri abasajja mulekeraawo okweswaza eyo teyalinga nkola y'abasajja wano mu Buganda $5 sente entono nnyo kitegeera mulekeraawo aliddeko lwaki abanja mulekeraawo okweswaza eyo gye balenga bookera ku makya n'okola edduuka bizinensi n'osanga ababbi nga balimenye ne bakola ki wadde tamala naye ati lisi yalyako okumala emyezi 2 gwe mukazi yawukana ekinene kyawanga kireke kigendo jafuna omukazi ajokugumira mulimu abakazi ababeera baalabe edda nga yatambula ne bamutingula n'abakuba eddakiika 5 n'afuna ab'essaawa n'ab'emu ekitundu n'ab'ettaano abaakola ki mu bufunze kiweewaza ayite eggaali ezikozeeko nga yajja kutuula akole ki afumbe akitegere nti omuntu wange bwati ne bwati naye kaŋŋume kasita kino ne kino akikola laavu eringa bwolaba olubuto gwe bw'okeera ku makya n'olowooza nti gweojja kulyanga kiro y'akawunga era ojja kugirya naye bw'okeera ku makya olubuto n'olulowoozesa nti olya kwota era gy'okola ki gy'olya omukazi bw'onoobeera n'ebbaawo n'omanya nti bba wange wa ddakiika 2 ojja kumumanyiira mujja kubeerawo n'abaana mujja baza yensonga lwaki abawala b'edda nga bakyabuulirirwa baatuulanga senga n'amutegeeza n'amugamba bw'obeeranga omusajja ne bakolanga ekintu ekifaanaganako kitya toyenderanga mu maka ga musajja kye baalinga babatangira nti singa onoova ew'omusajja n'ogenda oyenda ebbali ojja kusiŋŋaana omusajja ategeera kyakola okusinga bbaawo obufumbo bufe yensonga lwaki baakugamba nga toyenderanga mu maka g'omusajja nze n'ekirala kyempuliddeko basaaweemu akikola omulundi gumu mu wiiki baddakiika 2 buli lunaku akubayo eddakiika zemmeka wokigattagatta era ebeweze naye oba buyita butakuta omuntu omanyira kubanze kyemmanyi Katonda teyakola bakazi nga basajja omusajja bw'otoba na mukazi wabawo ekikutuma nekikuwaga ennyo ekikumalako emirembe so ate abakazi okusinzira eneemanyiza ze beemanyizaamu nti omukazi osobola omusiŋŋaana ng'asobola okumala emyezi 2 negiggwako oba 3 nga talina musajja gwakoze so ate ng'omusajja kikubeerera kizibu kitegeeza omukazi kyeweeteekamu kyokola ki yembeera gye wetwaliramu bw'omanya nti bba wange wa ddakiika 5 osobola okubeera naye era ne mubeerawo paka lumukadde oli nkola ki naye bw'onoobanga ojja kunoonya ab'essaawa Katonda tagaba byonna bw'onoofuna akola essaawa tajja kuba na busobozi bukulabirira aba biteeka mu mwenge era abo babeera ba spam donor bwakuzaalamu omwana gwe weerabirira gwe weefaamu okitegeera so kati n'olwekyo nja kufundikira nga ŋŋamba omuntu yandibadde awasa mukwano gwe n'otolengera mabega ssente nti muwasiza olwokuba abadde muki ate abantu kambabuulire na kino mwe abavubuka abatannawasa okugyako olinga yali mukazi wo naye abaana abo embeera gye bafuna mu biyumba by'abawalabu bajja n'emitima egikalubye bajja n'obukambwe bonna kyetulabye mu eno vidiyo omutima gukalubira mu mbeera ze babayisaamu eri kyetulabye mu eno ne bajja n'obukambwe abamu ne bakama baabwe babeebakako omuwala ono si mugonvu baba n'emitima olw'embeera gy'ayitamu yajja na kisajja kitegeera ate oyagala namujooga kumugjako sente ze bw'obeera onoonya mutuufu mukazi wakuwasa buli mwandisose ne mubaleka ne mubeesonyiwa
nasooka n'abeerawo wano nekiddamu nekimukuba n'amanyiira embeera Uganda n'amanyiira akameeza ak'$50 b'omutwalo okitegeera n'amanya nti eri nali mu nnyumba ng'erimu fridge na buli kimu naye tewaali waffe bali balya ebintu bya fridge olw'ensonga omusana balina mungi wano ng'oli Kampala Uganda tekikwetaagisa fridge kubanga amazzi ga wano bw'oba wagatadde mu nsuwa osobola okuganywa tegeetaaga kubanga gakola ki ganyogoga so nno n'olwekyo bino tubibagamba mubeeko bye mufunamu naye abamu muddukira ku music na mupiira temufaayo kubiraba naye kati gwe ayagaliza muno oba olabye akatambi kano osobola okukasi yalinga n'okawaako ne muno suubira ojja kubaamuko ekyokuyiga kyoyigamu butereevu twebeeyanziza nnyo mugende mu maaso n'okusubscribinga bannaffe mutwagadde tubeebaza nnyo mutwagadde omanye okukuba abantu 100 mu nnaku 28 ne beegatta ku ttiimu eno ey'enjawulo mugende mu maaso n'okusubscribinga amajjukiza bannaffe abasundusa exchange woweereza sente ezituuka direct ku mobile money gwali ebweru njagala kuzimba njagala kuweereza sente za bujjanjabi temutawaanya bamaama baffe temutawaanya baganda baffe gwe mugambe maama nti oli mulwadde nti sente za bujjanjabi nti basabye $15 ng'oweereza ku sundusa exchange nga zituuka ku mobile money nti olina essomero muweereza nnyo sente ne muweereza abantu sente ne bazirya naye oba wava wano ng'omanyi director w'essomero ng'omanyi omwana wo ogamba bugambi mwana nti twogera nabo ku WhatsApp n'omugamba genda ompe director w'essomero oba baasa nga muweereza sente direct ku ki mulina ne bannammwe ababayamba bannange sente za gundi sente ezitaliiko lisiiti zikoma mu nassale sente kati batwala mu banka amasomero agategeerekeka bannaffe abasundusa exchange bakuyamba mu mbeera eyo sasula school fees nga sente oziweereza mu mikono emituufu tusinkane mu mboozi yaffe eddako